omwezi gwa Ssebaaseka tugutambuddeko ennaku 10 kyokola ekyokwekuumira ku mukutu guno kya ttendo nnyo era nkusaba tojjanga okwo. Omwaka tuli mu 2024 era nga gano ge mawulire mu Luganda ng'okugakusomera yenze Divine Mercy Nalwanga muzzukulu wa Mugema. Mu mboozi yaffe esoose, disitulikiti y'e Kyenjojjo esobodde okuzzaawo yiika z'ebibira ezisoba mu 107 mu kaweefube awoomeddwamu omutwe ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira. Mu nteekateeka eno abantu abaali basala embaawo n'okwokya amanda mu bibira baateekebwawo pulojekiti ez'okubakula enjuki mwe bayinza okujja ssente bwe batyo balekerawo okusaanyaawo ebibira. Ate bo abasomesa olulimi Oluswayiri mu Uganda bakukulumidde Minisitule y'ebyenjigiriza olw'okubasosola n'etabasa ku lukalala lw'abasomesa ba gavumenti abagenda okufuna emirimu gy'okusomesa abayizi omwaka guno. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe baakubye ku ssomero lya St. Mark's College Namagoma ekisangibwa mu Kyengera Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso, baasabye gavumenti nabo be balowoozeeko kubanga olulimi lwe basomesa lwa nkizo nnyo mu kugatta amawanga ga East Africa. Ago ge gabadde amawulire wabula nkujjukiza nti tubeera tukutuusaako amawulire bwe gati buli wiiki. Weekuumire ku mukutu akuume atakuumira mpeera.